Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. After passing through thick and whatsoever, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asobodde otuuka mu Ntungamo district gy'abadde alina okuba olukuŋŋaana lwe olusembayo olunaku olwaleero. Wabula ekyenjawulo ekibadde mu Ntungamo tebamuganyizza na kuba lukuŋŋaana anywhere near the town. Wabula bamusindise wala ddala mu Kisenyi. Naye abantu batambudde naye okuva mu town gy'abadde ayita mpaka mu Kisenyi gye babatadde. Nawo njagala owulize okwogera kwa Kyagulanyi ate tube nga tukomawo. Tovaako. Mwebale munonga kwija. Mwebale munonga kutwakira na kutoleka rukundo. Mwebale munonga. Ati nomanya nyowe ndi abukwe. Owetu Buganda tukakura bali kutwegesa ngo abukwe tokugamba bingi. Tikwe. So, munyikirize ntakagambira kintu kyona. Mbasenyete First Lady. Yongeza microphone eno. Yongeza microphone eno First Lady ayogeringa edobozi baliwulira best. People power. Our power. Abana mwonjere mwamani. People power. Our power. NUP. Everywhere. No muri Rubare harimu NUP. Abana barubare. Mwaje mezeri izoba. Kuna nyine famu yende buli omwe nani mwe na mahembe. Kwa dine nyingi na nyendine nyingi tuzomuzeka nusabye mwe abana barubare nabaretera mukwe wanyu echamureta nimukimanya naenda ngumuho bururu kwarabe president hine changa tirakize Rubare kwaka abana barubare ona kumukunde bantu mureba ntakirire kuba First Lady oba First Lady nimwe mu burambe nimwe muratera karuru mukambo wa First Lady nibagala bari kutera karuramba banana bakanga banji muri bakabinyo 2015 ko kubanza mujende mutera karuru aho narebe ambrero te hotik aho narebe ambrero te hoti ndaka rujira higuru kandi nyenda kubebaza kushoza stand mwebare kushoza stand batureta kuno mukishaka baturete serisha ibiringa bibiri hari ya Rubare kokabire bakumwijira mujyamanzi mwebare kwija mwebare kutagira mwebare kutashwaza kutagaruke Buganda niza kugira ngo abana bo witi bacinkunda abana barubare bagomkazo rugire Kayonza agarara na barabya musente omuntu yakuretera umushenga nokora ki wagwakira no heza no jina no korecho rukwenda abazirire nyamwa baziye murahiye mbabo barire sente nyamwa baziye omukazo ziresire mugire ngo nareta gundi nituza kuzirya ko kecho korana umukora ki 2015 muzakutikinga ki people power our power Mr. President gishabwe nchirize ko abantu babo barubare obagambire byone byo binire ndire nimbagira ngo mu Uganda yawe ndibaza kuba very happy samba kwasi Webale mnonga mama konka byona wabigamba byona byogede siwe kiri nayenga mukimanyi banange nzokubalulirwe najja wano nakirabirawo wano wajja kubawo First Lady abana berubare twaze wano nga twagala kwogera nammwe mumanyi babadde bagezako okutulemesa okubatuukako mu tawuni waliwo ebisaawe bibiri naye batulemeseza ebisaawe ne batusindika eno nga balowooza temugenda kujjayo era batugambye
tibaze mu ghetto ng'abaana baba mitwalo esatu ne babagulira amandazi ne babatwala mu Mayor's Garden ne bagamba Bobi Wine bw'anajja temugendayo. Naye mubagambe oyo muko mubagambe ki kakati obudde buyise tutambudde ebbanga ddene nga twagala tubatuukeko ne bwe mbatuukako ne mbagamba bugambe hayi namwe ne mudamu hayi mubeera mukimanyi naye bwe mugenda okulonda tukwatagane ffenna. Bamaze emyaka 40 nga batulimbalimba, myaka 40 abamanyiddwa tubaganisa nga batwawulayawulamu ti tetulina kukolagana. Wanani yali alabe ku pulezidenti omulala nga balabako pulezidenti omulala bantu batono nnyo 2-3. Bannange eno ye time, kino kyekiseera tukyuse Uganda yaffe nga tugikyusa mirembe. Nze mbeera bulijjo kubanga nze mwankola ndi muko nga mbagamba nti ne bakodomi bange tebali bulungi ne balamu bange tebali bulungi. Ebbeeyi y'amata ntono okusinga bbeeyi ya minowota. Abalimi bakola n'abalunzi bakola naye ebintu bye bajjamu tebafuna ssente. Lwaki? Olwa corruption eriwo, olw'okuba nti n'ebibakozesa byennyini abalimi amadagala ga bbeeyi ate nga gasinga gabeera feeke. Kimanyi bulungi nnyo ti nammwe amalwaliro gammwe tegalimu ddagala, nammwe abaana bammwe tebasoma ate n'ababasomye tebafuna mirimu. Abaana ba ghetto we muli wano temwagala nkyukakyuka. Kati njagala okubagamba bwe mulonda umbrella muba mulonze Uganda empya. Bwe mulonda umbrella ne ba political prisoner bonna bagenda kuvaayo. Bwe mulonda umbrella oba osayiniza ebbaluwa ya Dr. Besigye mujja mukomera. Bolonda umbrella oba osayiniza ebbaluwa ya Edi Mutwe emujja mukomera. Bolonda umbrella Alex Waisa Mufumbiro oba mujje mukomera. Ne ba political prisoner bonna naye ate n'ekirala bolonda umbrella oba tolonze pulezidenti yekka, oba tolonze pulezidenti yekka obeera olonze ne first lady. Bannange Uganda mugiwe first lady owakabi naye labalabe embuuko Uganda mugiwe pulezidenti ow'emyaka gyammwe owa generation yammwe agenda okugatta Uganda nga tewali kusosola mawanga, nga tewali kusosola madiini, nga buli omu yenkanankana ne munne nobaasa okuba omuyima, nobaasa okuba nkiito bye beeta biiru. Konka mu Uganda ensya twena ne tuza kuba hamwe, ne tuza kuba tuyinganangana. Mu Uganda ensya tewajja kubeerawo special tribe. So mikwano gyange bwe mugenda okulonda akabonero ki ku president, akabonero ki ku MP, akabonero ki ku kansala, akabonero ki ku chairman division, akabonero ki kansala, akabonero ki. Mulonde umbrella bannange, mutuwe chance tukomewo wano nga mumaze okunonda nga ndi president nga tujja wano Lubaale mama bannange kubanga obudde buyise ate nga tuli wala nnyo ate nga mulaba obusajja bungi. Saagala muve wano kiro mulaba kye bakoze embalala bwe batwabadde tugenda Buzibwera. Mwabireeba nnyo mwibaze mwabareeba bakandideti baffe babakutte n'abaana baffe bonna ne babakwata kubanga tebakwenda tukole kampeyini omuli ankole konka abanyankole ne batukunda munonga nitwe ne tubakunda munonga. Omu Uganda ensya neza kuba yakukundana, neza kuba yakuguma hamwe, tujja kubanga abooluganda. So mikwano gyange kaneme balwisa nnyo kubanga obudde buyise ate njagala tuddeyo ffena nga tuli seefu naye tebabatiisa. Mu Uganda empya temulina kweraliikirira. Nekino kankibabuulire mu Uganda empya bamale ebbanga nga babatiisatiisa tibwe munaalonda Bobi Wine kubanga Bobi Wine Muganda timujja kuba temuli mu kintu. Mubagambe tujja kuba tuli mu kintu. So n'ebigambo ebyo mikwano gyange kankomaawo
Ruhanga bandindire abampere migisha webare munonga rukunde gumeo. All right, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wabadde mu district y'Entungamo. Ntungamo eno gwe ssebo bannyabo atulaba atagimanyi. Eno Ntungamo district ye wazaalwa omukyala wa Bobi Wine, Barbara Itungo Kyagulanyi. The same Ntungamo district gwe atulaba ye wazaalibwa omukyala amanyikibwa nga Janet Kataha Museveni, mukyala wa Yoweri Kaguta Museveni. Now, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gyabadde tebamuganyiza kuba rale anywhere near the town, wabula bamusindise wala ddala eri mu kyalo, naye abantu era bamaliriza ne bamugoberera mpaka rale wagikubye. Otwogerera essaawa zino bali mu kubanga bamukolako emikolo bali mukolako emikolo ng'owa omwana waabwe oba omuko waabwe. Ate kano saagala okasubwe nako kankakuwe okalabe mu full swing. Tovaawo tokomawo. Iwe ndenda. Aha. Twara kwa basitama. Hati na abasamu meiso kwereka mumbale kachikira ki ekiriwo. Mukama wanje president wa NUP. Ezishaha tupire mwaba siko genje munonga. Kwa kwechimeri. Olija kugira ki? Kutaganisa. Pasuwa. Ekinangabo. Omesho ganyu. Ekinangabo. Kutangoresha kugira ki kumutaganisa laki ahangomaye. Ayimukinjire tumikagira ki atakukwata. Mukama wanje. Aha, madamu. Ekyo kitebe kinako. Nokugira ngo mukama wawe yeija wamara kumugaburira ko kujya uramuganirira ubusitamiho. Ecyanzi cyanje kirahe. Aha, wewe bakanyanye. Ekino tumanya mugashokwate. Akanda kutera mu mukama wawe president akokunywa kugira ngo yaba kwesa aranje muraganira. Kagira ki? Kabakara mukono zaki ahamumiro. Mwebale munonga kandi musingule hanga ibe bakama batu. Alright, yeyo embeera ebadde Entungamo district, Bobi ne Babi ng'ate babuuza nga balamusa ku bantu b'Entungamo olunaku olwaleero. Thank you so much. Please endeavor to subscribe, tap the notification bell, and of course share the video to as many people as you can. Thank you so much.